Omukulembeze gw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agoba ebbago eryali lyayisibwa okikola eggwanga olukulu erirambika ensimbi eziteekeddwa otandikibwako okusasula omukozi. Bino byonna byanjiziddwa omukulembeze w'ekikola eggwanga olukulu omukyala Rebecca Lutwala Kadaga bw'abadde akubiriza olukiiko olutudde olunaku olwaleero. Ono ategeeza ababaka ng'omukulembeze w'eggwanga bw'ataabawadde kyanya ku nsitangaaza nsonga yonna wabula okuligoba lyonna obulamu bulukufu. The minimum wage bill for assent. Having received that from the Attorney General and pursuant to Article 91(c) of the Constitution, I hereby refuse to assent to the bill for the following reasons. 1. There are no gaps in the minimum wage advisory boards and Wages Council Act that the bill seeks to cure. The current law is adequate and enforceable. 2. Cabinet directed the Ministry of Gender, Labour and Social Development to prepare a report on the implications of okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga yategeezezza mu bbaluwa gy'aweereza omukulembeze w'ekikola eggwanga olukulu nga bwe yafunye okuwabulibwa okuva ewa ssaabawolereza wa gavumenti era nga kino kijje ababaka mu mbeera ne bategeeza nga ssaabawolereza wa gavumenti bwe yandiba nga talina mugaso gwonna kuwabula paalamenti olw'ensonga nti yabaleka ne bakubaganya awamu n'okuyisa ebbago lino wabula ng'ate omukulembeze w'eggwanga yaliganye. Omubaka Ezzat Wadri yavuddeyo n'alaga obutali bumativu ku nkola ya ssaabawolereza wa gavumenti. The Attorney General is a member of this House. Why did he deny us his technical advice at the time when this law was being considered? And that was at the time. But now, if he is supposed to be the legal advisor to government and a member of this House and is not here to give us that technical advice, and he waits until when Parliament has done its work and sends it to the President, and the President says on the advice of the Attorney General, is he not doing a disservice to his House, right, Mr. Speaker? Ababaka abatali bamu bawadde endowooza zaabwe ku kikolwa ekyavudde omukulembeze w'eggwanga okugoba ebbago lino. Lwakyalikolezaawo naye etteeka lya minimum wage Parliament waliisaa wano ate etteeka lyali lirungi nnyo kubanga nze omuntu okumusasula emitwalo 2 ng'akukoledde omwezi omulamba ekintu ekyo Parliament yakirabamu nga si kirungi neeyisaawo minimum wage. Nze mbadde nsaba Pulezidenti era nze kiruddewo nnyo. Kati era kyakyewuunya newuunya ekyo kyo kyabadde kimanyiddwa nti ateeka okuliza amateeka gayamu okusayininga kateekwa kubanga ye yaafunamu. Pulezidenti ekintu kyatafunamu butereevu tasobola kukiyanguwa kukiisa ate jjukira nti abasinga okukozesa abakozi bonna abasinga bashiya be. Omukubiza w'ekikola eggwanga olukulu ategeeza ababaka ng'ebbago lino bwe ligenda okuteekebwa ku lukangago lw'ebiteesebwako balabe ekyo likolera. I direct the member responsible for this bill that the clerk shall give him time on the order paper so that we take a decision at the House for the entire bill. So we shall put one on the order paper so that we take a decision. Thank you very much. Now, Oluvannyuma lw'okuyisa ebbago lino ababaka abatali bamu awamu ne bannansi baalaga essanyu nga balaba nga munnansi bw'afunye ensako etandikibwako wabula eky'okugoba ebbago lino okuva eri omukulembeze w'eggwanga kireeseewo embeera etali nnambulukufu eri abakozi anti kati ekisigalidde kwe kulaba oba ekikola eggwanga olukulu luyisa ebbago lino nandiki okuddamu likuba mu ttooki. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.